kituufu kinaabeera olunaku lw'enkya nga stage already yamaze dda okuzimbibwa naye bulijjo omusana gwaka ne gwememula naye ennaku ziweddeyo ate enkuba etandise nga n'obudde buno enkuba yakatya empitirivu erimu kibuyaga omungi erimu okubwatuka kwa laddu. Tulina omukugu oba omuntu ow'amaanyi mu industry atunuulira ensonga zino abandi babanyi ba Uncle Bill afisizeemu embeera y'obudde nga bweri ne Chameleone embeera ze naani ali emabega waakyo bulijjo omusana gwaka naye era ku kintu ekitwaleetandika atukwaniriza batubagatuza abakyazisa omuzindalo n'ogundiisa omayi gakwata bizindaalo otusaasire gwe tulinayo oyo bamumanyira oba muyigira batano bagadde emisozi okamusene wadde mu njuju oba kasozi kasegonja kalugaita n'ogenda kasennyama n'okkirira eri buzibwera noyikewa ewakamanyawo n'okkirira ngadda mutera batira embizi nawo totuuka awamampiisuula omugezi twabiza olumbe nga 15 Desemba eyafa noyambukirawo notugamba mukakumba asuubula amaliba yazaalira ddala yaggwamu yagwa yalwala obulwadde bw'ensawo kati ffe tumulabirira abaana mpozi n'okunoga obumwanyi bwe bajja akasente opende ola tukyali mukweyanjula banzikaawo okuba eriva ekampala nedda ekampala mu kakasebembe wennyini mu mutuba omulambo ogusula ku bijja omuzimu mu ssabo bwe banzika kubaawo mbambalaba mwenna abayitawo awo wetuli yoyo omukulu Uncle Bill yeyanjudde. So tutandikebagana ng'ojja okuziika enamba nga y'essimu eri 0750 90 99 86. Lwaki enamba eyo njigabanya obulumba ku interview nti wabeerawo benyiizizza bambi abaagala okunkolako obulabe onkubiranga bukubizi n'ombulira bw'oliwe mba nkusanga woba onkolerako obulabe. Totya okutya ki omuntu gwokozeeko oba gwonyiizizza okukolako obulabe tokitya? Nze nkola ekintu olwokukyawuliramu emirembe baba yakunkwako obulabe nkubira ennamba nga essimu eyo 0750 90 99 86. Gwe n'onkubira we mba nkusanga n'otutalekamu nyo transport kunnoonya na ssente nnyingi okusigala ku nsi n'enjala wamu n'obwavu. Owaayi bakyaziza balina okulya enjala n'obwavu. Olina omukyala? nina omwana tolina mukyala? mukyala wange yagenda yano kiki mbeera zo oba kwogera nnyo? namuyisa butire n'abakozi kati obeera oyagadde okugira wegatta abivaako. Mukazi wange yandisappointinga namwagala nnyo 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 bayizawe alina omukyala mukiga namwagala nnyo kati nnyo nnyo nandisappointinga nandekawo mu mbeera embi embeera yakubamu kaawo bwafune bunnumba biki kyeka mu stress zino obwavu okuluba ensi ekusobedde kati nenkolamu ebitajjanga nenfuna emikwano awo gurupu naye ekyanga mukyemu nagenda namwana ali muto mane tuddamu netukwatagana kati tuddamu netukwatagana omukyala kati ali mu Amerika tali Dubai. Nze bwentegera nti mukazi wange yagenda Dubai ali Ethiopia kati ali Ethiopia bwentegera nti omukazi gwenkwala ali Dubai ali Bwakadaama nkyawa n'erinnya eryo nendikyawa n'abaana bazadde mbakyawa saagala ddala Kadaama basiru beyambula bakola ki badda mu kuwemula Kadaama mbwa amanya byawusigalo tomanyi tikyawusigalo kiba tiki byawusigalo ngeri gye byoza toyiza abawalabu ezo zoza emikyeza amanyi omuwalabu adduka na mukyere muweno odduka na buto bwa nsenene kati baddukanira entoyi z'abawalabu ezo ne bazooza ate omwana w'omuwalabu waba akomye tebakozesa tipi omukuba lugalo bwoti n'omulongoosa lugalo bakadaama be batuyimirizaawo bezaawo be batulaba obudde lojja bavumira ku TV mwenaani ababayimirizaawo bampa mmeka bakola kyamaanyi nnyo okulaba nga nange kola Gwanga bakwate ku musolo gwe baweereza eno e Uganda bakwate besonde mbajje bannabo abafa bifanga mbizi bifira ku mawanga. Okimanyi bakadaama bakoze kyamaanyi n'okulaba nti no airport bagiddaabiriza omulanga gwe bakubidde ku social media kati no tekukyagenda kamera badde mbakuba omulanga nti bateekubazeeko kamera tokyakuteekwagadde ekifaananyi wadde video. Okimanyi nti nno bakadaama abo bannyinaffe basenga abaffe sinayo manyinazi amange yazaala abawala babiri omu ye Nabukalu Esther omulala yegundi ye Nabata Grace ali mbeere Nabukalu Esther abeera Bulindo nekyokoze kimenyewo nga sisobola siragala Kadaama
Saga Kadama. Okwana Kadama nunda mwembo. Kadama chichi. Ya komba box. Kadama kigambo kya Luwarabu n'ekitegeeza mu komba box. Netegera mutegeeza kyadde ko Dubai mu kyawa nnyo tenerinya nenikya. Omwana Kadama ekimutwala okubeera Kadama. Olowooza ki? Bikadama ebyo bisiru bibeera bireka abaana ba myezi 5 6. Oba wakakiwasa. Kiri mu bufumbo kakigoba kuyagenda bweru ekiriko omwana omuto mu kigenze. Waliwo Kadama avudde bweru n'azimba ku ekizimbe eky'amaanyi Uganda. N'ateeka wakeedi. Bawuza bagenda kunoonya ssente. Bifiira ku mirimu nga baboda. Bifanga amba bifiira ku makulu. Oyo bidda ku TikTok ne byeyambula nebifundamba byonna ne. Bwebabeera ng'oyambuddeyo omuntu otekisegeeza nti bonna Bakadama bali ku live beyambula bagogogere. Okimanyi wandiwasa Kadama. Tombako bisiraani pupu kalimidde emabega. Tugenda straight ku kivulu kya Jose Chameleone enkuba etandise okubeera nga entonya no. Chameleone yakwana Kadama kati. Jukira mu Chameleone talina mukazi kati yali nganzi. Yakwana Kadama kyekisiraani ekyo. Kadama omukwano wa bisiraani. Nnyo. Wali alabeka akola ku toya ategeera. Bw'atakutuka kiwala ate amagobongo bugenda. Tulina Bakadama abakola mu bifo eby'enjawulo. Tewali gye bakolera eyo mu saaluuni. Kadama oveeno ng'embeera ekkubye ennyo oyina kugenda mu biyumba. Uganda tebakwagala n'ejjolazo tebakwagala obonaabonanga luggi lwa ttooyi bazunga badde eno balinga mukka mu kkanzu. Aba balina kyogaba balina bisiraani. Kadama oyinza omwagala gwe ayinza n'okukunyaapira ekiro gw'omala emyaka 4 nga teweegatta. Ogwo omuka gwe bakuba gubayingira ne batuuka ku bwongo ne buzimba kibaga nti omwana yalwa gundi brain tumors. Ekivulu kya Chameleone enkuba etandise okwekyanga kinaabaayo mbadde njagala kulukutana enkuba eto nyetwale ne stage kutireko n'abantu nga 9 oba 15. Lwaki? Chameleone simwagala. Bw'obeera tomwagala omuntu nebyakola tobyagala. Bw'oyinza okwagaliza mulabe w'ekirungi. Yakola ki? Simwagala ng'omuntu yeefuula nnyo. Chameleone wali omulabeko ng'amusibyeko mu kkomera. Kitegeeza ye ne bwakola omusango teyatasibwa. Obwenkanya bwe toyinza bufuna. Bwe yakuba owaboda alaba bagenzeyo okugira. Simwagala Chameleone yagera mu NUP n'avaayo dakika emu ate neyeesimbawo ate n'agamba bwali wanyima kaadi yo lwaki obitugambire n'okusajja kyosomukubira ssimu. Chameleone simwagala ate otasobola okugenda mu maaso kankuulya Chameleone singa kwata ennamba ya Chameleone onkubirize nkutwale ku mayanja bakwambulule. Mayanja ne bali mayanja ekiralo ne bali mayanja waliwo engo waliwo enjuki waliwo abalongo. Ogenda waliwo omukyala muyita mu mbejja genda kubalo genda Seguku ne bali mayanja oyise ku nikaani awo ononye mu kifo ky'abaana abalongo bajja kukulagira ku mayanja ogende weyambulule. Alina ebisiraani. Omanyi muddira ne mwetuba amanya ge mutategeera Chameleone erinnya mayanja lya balongo. Kati mwe limwafulanga famire ki neemu kikyamu goyinza okuba kato abaana bonna n'obatuma bakato. Mayanja kitegeeza mulongo. Mayanja ekitegeeza Chameleone mulongo. Siriye ya kitaawe gwetwala nti payasa mayanja bya taata si mulongo weteekako ekyobulongo manyi bwe kimenye manyi abalongo twokyafu nze ndi mulongo ssebo. Chameleone alina ebimusunguwa linnya lyejjeeko naye bulijjo ayimbidde emyaka egisukka mu 3. Bw'olaba akweyagaza bw'ozaala omwana we oyagala nga Chameleone kati kyogerera no mu TV ng'ensi eyo neekuli gamba nti omwana wange njagala n'omudo wabe Chameleone kyogere buli omu aba n'abange esagala abeere bayimba kale abeere nga Chameleone nga si muyimbi ng'akwabira naye ng'afaana Chameleone ebikolwa bye yeeyisa bulungi nnyo afaana ne Chameleone nnyirira ye nga bw'omulaba. Chameleone alina kukola ky'okutereera erinnya lyejjeeko lyamayanja ayimbidde ebbanga erinnya ly'amayanja tebibeera lwaki this tomanya yakuba lugogo emirundi emeka yereja nadayika bwe tulina mu ggwanga bw'ogamba nti nno erinnya lyejjeeko akoze ki mu ggwanga kiki kyatakoze Chameleone obudde azimbye amalwaliro ameka omuntu okumufuna legend amale zimba ddwaliro kale kikyatakoze aleese abantu bamuze radio bayise mu mikono gye aleese abantu abenjawulo omwana agenda afunirawa oba obusiru bw'Abannayuganda mw'abantu oza naawe walidde edda egundi empengere genda olye ku mpengere oba kumanyi gavu nunakuvu genda ovuga eggaali wali Chameleone talina kyakoledde eggwanga ki akoledde famire ye si ggwanga. Omusajja yagoba abazaire wane twamusabako nze nyima z'abazaire zinyumirwa singi za Chameleone
Anania lwimba lulimi Luswahili kada nabo bagobye olinga naye afanya wano kazimba mugalu basaba bagundi ba nadini bano bakazimba mugalu efwakia siyaga twekutudde kuchachiye Bungereza ngato kyabale gweze baleta nedini gyoli muye bebagireta Chameleone gwe bobero saba ekivulu enje kino bekola nga waliwo abantu already abagendo tunda ebyokubyabya mfunira muwa toli muna Uganda ndi Muganda nzi toyagala nsi nze ndi Muganda njagala nnyo Buganda abagendo tunda ebintu mu kivulu kya Chameleone baganda Chameleone Buganda efunira wa abantu bebabera obulungi naye efunamu bizimbe ekibyola bye byabaganda byenkolera mu kubwerere mu Kampala wasitipangisa lwaki temweyagaliza fenani yanjagalizaki yakateeka ku mubemane yange sende mmeka ngwesi munyango labe ku mubemane ya Chameleone mwagazaki so ani ali emabega wa bino tayimba bubi Chameleone muyimbi muki wabera nga ayina ekikyamu kimu kibika ebirungi 10 lwaki totunula kusaidia ebirungi byakoze ngaki abayimbi baleese bankwatako abantu baliisa balabirira agane nze enfenjala toddamu balabirira nze enfenjala ng'oli mukaawu sina kimwagaza tangasa nabwafa sibika nze omuntu atagata ku akawunti yange wadde ku famire yange batangasa oyagala kuzeayonaleko mulaliza obululu sibeera ddala lya mulala ekyapana bagamba bobeera olemereddwa okukola ekintu supporting oyo akikoze tomanya nawinza nja supporting omwana wange Chameleone yetaba supporting Chameleone muyimbi mulungi n'abamunyumirwa gye bali naye oba ekivulu kimusaze bate kimusaze eze tebinkwata naye ate saa nyakiko lwakuba nti mukazi yakitaddemu abakazi abamuterera nnyo bawa respect kale lumu lwakuba nti bebagambako banfuma nnyo ku TikTok bajja kwemusankobini yange kyalo yange eyo ne banfumirako ku TikTok yange ng'omugambye ku mazima oba mazima kigubagambye bakuvuga benva nenga nti omukazi azaddeko obeera sekendi ali mukono gwakubiri tokalubiriza musajja kwana totumya nkoko nakanazala katumya enkoko omukazi azaddeko mukono gwakubiri obanga akwana sukula toyina tumya nkoko lokuwozaddeko atumya ebijja mu myaka gyo atumya eki tumya ebijanjalo kiba ebijanjalo sogira n'abaana bo kyekikutumya enkoko ewandege yasula birungi oba omukazi kyekyamunobye owo tolabirira mukazi mukazi wange fate tetulya bikyereki mukazi wange ansimako kimu kumulabiri namuwange ebyokulya yali azaddeko nga tomuwankoko andamanya nti sekendi andi nemanya eno yange ate kati taba sekendi andi wange okirege bwe nfuna endala ate eba sekendi andi ono tuba tuli musaayi gumu mukazi wange senedasa mukazi wange wa respect omukyala bigi yategeka ekivulu kino ng'amaze owa Chameleone sente yamuwa sente mmeka ezisukka ne miliyoni ebibiri Chameleone muteeke miliyoni 2 ziveewo kigenda musala mukazi wange tuli mu kisibo ky'abakatoliki beesize ettaka omwa magezi kibbigi sente singa akwata nagenda nalunda ebibizi bye nenkoko natunda mu gwokuna ogulayo 250 ku bisatu bantu nga bameka kivu kyameka kyamutwala ebiri agenda abantu bajja kufunafunayo bantu bajja kujjayoko naye si nnyo naye ate enkuba ekyegenda tonya so egenda limitinga ku bungi bw'abantu abangi tebagenda kujja abantu baava banaku naye Chameleone ekikutwalayo kuwuliriza music gwe kuba teyeetaaga kusonderako bantu tino okugenderera bona agenda omuwerekera ku Chameleone ng'omuntu asitandinga ye nga ye nawe Chameleone yambulako ennyimba ze nali njagalakokko nga 3 ngaki Jamila naniya mwana wapera katupakase ngabalupiya ati neje tuvudde wala betulumirirwa bitone mwebyo betuyimbira tubayimbira ebizimba ate nga tukolerera Gwanga Uganda bali babalamu batusinge babererana tutagana dunia otegedde nno okuyimba kuzibu osajja oyagala omusajja ntya siruyimbi olwoge ati obusibu bwolina kufaana n'ebikenzo kati se otuyita abayimbi nti amanyi okubayinga nga nawe ogenda ng'ovaawo wano kubanza yakukyazisa oba singa kuyimba ng'ositukanga ogenda gye bayimba so abantu abagenda okujja mu kizibu kya Chameleone be bantu abamanyi music kuba tojja kujja ku kivulu ng'osuubira Chameleone agenda kwambala bwati agenda kwambala bwati
tusooke tudde emabega ku stage eno empya wagirabyeko etagojiraba ekyanjawulo ki kyerina n'eyo eyasooka lero bweyambala obulungi mukazi n'onyuma nga towooma kyekimu kikyotegeeza omukazi nayambala olugoye olusinga okuba olwebbeeyi mu nsona nga tawooma era bamulekawo ekyo kyotegeeza kiteeke ku shotula siteegi ne bwe benyirira nnyo ngaomukabinyo talina mpisa era tajjafu n'abantu bamuzize mu bantu abasinga okusanyuka kiri nga kibaddewo mwe mwali gravity emutuufu n'owa booda nange tulowooza gamba nti nange naawe gamba nti nanko biini tulowooze nti nno era mwabalira begawa bino byonna okulaba ng'enkuba etandise olunaku tubisindika jajja kiwanu yajajja musooke ddamu nti anko biini zaasindika ebintu anko biini era sibooni nzababikola njoya ne jajja kiwanuka jajja musooke n'ayiwa jajja musinasikula byonna so enkya enkubegerera nnyo kano kasiki togirabe naggabi tubweza nnyo naggabi ku makya ziri nnya nti kati naggabi ku makya nkubejja n'owakana wabaddewo embeerayo neraga katono nnyo tekubye laddu tozirabye so n'enkya tukigisuubire tosuubira bwekiri omuntu ali wako alaba ebintu bino sigale waka sigale eka togenda abantu bakoye mu kibugu kya Chameleone bagenda Gwanga Mujje mwani wa tujjewo tukoleki abo bantu abayimbi abatutami wanezine bwaza bakadde amazazirajanira ebweru bayimbi bameka bakwata sente zaabwe ng'ojjeko spice da era ka spice da nakanda konka manager roja sajjo yo mulungi tuzize naye ng'omuntu talina kibi talina kibi ali good kale spice ali good leero ya Chameleone yawayo ne ku sente ababwene gye ziremba z'abakadde twesibe nnyo leero Chameleone spice tumuleke spice asinga Chameleone ki ekyakyusiza stage gye yabadde nedde eno side zeno ku madaala ebyo byonna byampewo mbunempewo ebyokugira kati musisula ajjawo bizimbe na miti ate ndooza ajje nsindike ku nsoke nsooka ogimanyi ogira bankeyo ku nnyanja ebirala egy'amazzi mu nnyanja gagenda geetula bwe gati ejjanga mpewo ne baguba muti nga gwasimbibwa naki egutwala mu bbanga ne gubula ndooza gye mansindika kati mutegeere amanyi g'abantu naye obusungu nga bungi bwolina Chameleone essanyu lijjewa kale mbuli ati bakinjagala Chameleone lwaki toyagaliza abadigize bba abeesunze okulaba bagende mabaala amala n'omwenge gwa layisi mabaala 35 bbiya buli anagende wa Chameleone agenda kugwa ku accident ng'avaayo mugwe ku accident ekyo tukisaza mu linnya erya Yesu ate Yesu ali eno Yesu yavuga ku motoka sebo Yesu oba yafaze akozo Yesu mwana wa Katonda talina wana tewali kizaalibwa nga tekyaza tewali kizaala nga tekyazaala Katonda ni yamuzaala hati ye omega ni alpha ebyo bigambo byo Katonda ali mu nze nga nti Yesu mwana wa Katonda nze ndiwa sitaani Bayibuli egamba nti bawadde obuyinza wansi w'olulimi lwammwe mulimu okufa n'obulamu kyonna kye muliyogera nga mukozesa olulimi lwammwe kiriba nze obusiza lumiri wange so nga tumaliriza ku Chameleone magezi kigoowa abadigiza era ngenda kujja kukemeka ngenda kujja kukeneka ogenda sasula emitwalo ebiri sobola ogenda yita ndi star oyina media pass egenda okukkiriza okuyingira star netaga media pass star mama yameno banji yakeneka ngaba mirambo gigenda fiirayo n'abantu bagenda fiira nkube omu begendo beereyo nyimanyi stage kuba abantu screens tema abantu bagwe mu muliro basanze gakube bafwe okutambuza okuyimikira nyikiro mbagamba nti no balejenti bafa olwokutaano mujje mu kivulu kya Chameleone temugeza munyumirwe Chameleone tumumanyiko music Chameleone baba yali alese eddagala ku kitale bigambo byogere ebyogerwa yanko bini bibye no you know miss it at danger si bya abalabi si byange si bya abatestesi ba sheno si bya abatestesi ba TV bibye ng'omuntu era bivunaanyizibwako ogali mbagamba enkya mujje mulabe nza bivunaanyizibwako ate kati nze kugambye nti ebintu ebi okusigala ku nsi nga ndi mulamu obwavu lubaale n'enjala
ita abantu bajje mu kamili fe wafu waliwo yika namba yabijja bakazikako ne kota tenatuuka bakuzikawa mubeende mu kiganda kasowebe kalaba baizabo boyagana ejjembe ly'obugagga oŋŋamba tugawa gwe kanyini oli mwavu atokayo obugagga wano ndi wannyo ankobi egamba yesu gosaba emmotoka afaayo bondi omukyala yakuvugako ng'oli mwavu kyeŋŋamba yesu gosaba emmotoka yafaayo bondi yalina obuyinza yabawa ng'otegedde otya ti yagabirizaako oyinza ate kati omukkiririzaamu sikkiririza mu yesu muwa kitiibwa nze nkubuulira mazima yesu simukkiririzaamu muwa kitiibwa okisobola owa ekitiibwa omuntu gwetakkiririzaamu kyokola bwemanga si kyemu kati nze siryambizi naye agirya simukola ki simuwalana kitegede n'agitema simukola ki simuwa nabajjanga ze kunnewola kuseregwe nagulambizi zimuwa ssente abajja zinziriza waliwo okuwa respect n'okukkiririzaamu kyogamba oli musiraamu mubajje tomuwa respect y'omuntu gimuwe nange nsigaze eyange so zibannabbi bange benzikiriza balala nga tumaliza ita abantu bajja mu kisiro ya kamiliyoni buli anaagende wa kamiliyoni yenna agenda funa accident ng'avaayo abakazi bajja vaamu n'embuto sijja bayita oba tunalya kulyaki bakuwe osirike kamiliyoni agaba sente bigi kale ekikazi ekyo nkisaasira nyinza okkiddiramu ekikazi kyaffe nakiraba linga kigaba kulabite mukwano gwange kinkwasa nnaku kale ku lw'ekikazi ekyo kibigi ate ekikazi kinene kirina omugagga akiwa bajje ku lwa bigi mujje si ku lwa kamiliyoni era kamiliyoni balinya kuseji nga mufuluma nga bamaze osasula ku lwa bigi mujje ku lwa bigi omukazi bambi baana nasoteekamo baizana abakazi nate sibanyo respect namukwano gwange ajja ti yafudde yatukwana yakukisa kyamali yafaazaala kati yafiira mutwalo lwakuzaala abakyala kati netegera omukazi kikyamulaki kyayitamu kututuusa ku nsi kati abakazi mba respect era siyinza kukola kintu kyonna kissa mukazi wansi era bigi ku lwa bigi ng'omukazi amaziba gakatonda muggulu mujje ku lwa bigi mukubaga mujje naye kamiliyoni ngena mujjako akazindalo ku stage gakalinnyako era nze olutwalo lwa kamiliyoni nange tegera babuuza olutwalo luvaawa mutakuwa sente wakyogedde nedda kiki yakwagalya omukazi tuuse ku nsonga atolina mukazi kamiliyoni gwasobola kwagala kamiliyoni yagamba bwe yatuuka ekiseera ekyagala omukazi ow'okuwasa yava mu bbala z'ebwayise ez'okukaleerwe ez'omukimumbaasa natandika okukyakalira kakati gweokyakalira eno bwayise ogafune kamiliyoni omubuuze twasisinganira mu sawuna kamiliyoni agende mu sawuna kukolayo ki basala walagi